Beyond the newsroom, where untold story is revealed. NRM yabbye n'eremererwa. Kabadde kanji. The problem was aganaga wasooka kwesimba Lubaga South okuwonda okuwedde. Kalifa ngaine gali ekawempe ngabadde nze nenewunyiza bana badde. Nakola ne interview nga tuddaawo ntambiwe bali. Nagamba ina abazimbidde gaadi abakunganyiza abavuka b'ekawempe bamuwadde. Ate Nambwaayo kati wali mukambwe nnyo alinga omusota nga gweyubudde. Omuntu wakwatira ejjambiya. N'atema omuntu gwali yebasireko nga amunyamu n'abaana. N'atema n'abaana. Tubadde tukyali awo twalabye omwami wa bamitani Baby Gloria star wa fesere. Omwami akola mu town. Mwami mufere. Yani kazi. Ya Jonathan. Yatubuuza kaga mu kibuga mwendi. Mu kibuga mwendi. Oyaga Shalom kati wali ku mu town mwendi. Content creator akuba ebifaananyi. Simanya gondi haka kati ensobi gye yakola. Omwana tabahaka waka. Tasobola dokwakinga tekino. Mama ndaba ategeera nnyo muko. Mama yafuna musajja we. Kati fetu ogereki. Shalom. Wakati mama mayino gamba Baby Gloria munange omwami Jonathan tagaanye sukali kilo jiko 3. Baby Gloria nsinga obukulu. Oza Ricardo nanga nsinga. Yebogera kutali Ricardo. Ekintu ateo. Alenda ngoli myakana. Alenda kubanga. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tugwa Beyond the newsroom owebali kubanga otugoberera yonna gyoli kakati webalire ddala kubanga mikutu gyosazeewo kubanga subscribingako no likinga no commentinga guno ogufudde gwa njawulo leero okwawukanako n'ennaka endala nina omukulu gwe mundozo gusookedde ddala ogusoose okujja ku next. Nagambye sigenda kugira wadde deyo tukamenga mwaka tumaye tuzeeko emisi ase bakukamamu bakujja mwaka twali fenna abantu abalekanga twabajjanga bote baagala tubajjakamu effort. Ate je nagadde mu mulimo guno baki nagadde mbintu bino mweyagaliza anti bwekirina okubeera omuntu omubuusa nga mmeeya kati na time yo naawe funayo kasita abantu babanga balaba oteekayo tumanya lunaku lwekikuba kitambula kitya mpola alhamdulillah wetuli mpola tuva mu kalulu bintu bijja gwanga liri bize no kaluke kawempe enyo baby mama Baby Gloria ate Jonathan ate gwanga tuli bize tutandikira ndowooza sinagenda neyo nalabye Nambwaayo omanyi bwe twalwana olutalo nalabye Nambwaayo akuwa ebibyo Nambwaayo yakuwadde ebibyo walemwa okwekolerera. Nambwaayo yagala kumunoonyaako wano kekasinza okunyumiraako gwe ono Nambwaayo walemwa okwekolerera gwe ono Nambwaayo walemwa nze wennemedde awo nambi atya wano nyamwana ngejayambalamu iyo naye tayali bwakyakyusa yagambye ndoza tukutandikira. Hey my people, tag for me mama wange alina proof. The other man who fights for men yet he can't fight neno message go and jisome kubamba mpulira banenge. One Mary number we had a video Jonah guy. Hello my people, tag for me mama wange alina proof. That's been a baby. The other man who fights for men yet he can't fight for himself to be in a better place. Takulekedde bulamu. Malayo dawe tulabe bakuwe. Ate and the other man who fights for men yet he cannot fight for himself to be in a better place. Ne Shalom kawesi intwana yotulaga wetagawo proof. Learn to respect people's kids. Tegeza bujjo tuwamba kitiibwa baana b'abantu. Njate nakola ki? Nambwa busunga ina bonje. Mwe mubatimu suna beni mwabaleeta obuzibu. Gwe mbadde manyi nti gwolinga present okyaza bukyaza. Nakyo okyaza kati oyita abatajja kimanyambu katambu gonkyazizza. Naye byonna bye ngenda okwayaga memu simme yakyaza Shalom n'ayogera bino webiti n'alumba abantu. Nalabye agenda kutwala omuntu mu kkooti. Essaawa yonna. Gwe teyakutaddeko? Nze siriiko.
nze jasibanga mpa abantu ekitiibwa mpa abantu ekitiibwa abaana b'abantu kakati gwe musimeeya olemereddwa okwerwanirira ate yafula alwanirira abasajja abalala naye Nambwaayo ndowooza sigamba Nambwaayo nze okulwanirira abasajja tekikwetagisa kubanga oli mugagga okulwanirira omuntu yenna I think tekikwetagisa kubanga oli mugagga ye kimuyombya nagaye musimeeya sooka otereeza obulamu bwo nga tonnakulumba Nambwaayo kulwanira abasajja balala amanyize nzitowa ntya obulamu kibwayita okulwanirira yandiisa yansuza ekyokubiri kyejala otegeere kyenjagala okubuuzaamu mwami Shalom Nambwaayo kino kyakola kimulekawa okugezaako okupuruvinga bwakatitoli munnamawulire nkukyaziza kakyali mukola Nambwaayo agala kukakasa ali mukukakasa kakyali mukukakasa ate Nambwaayo kati wali mukambwe ennyo alinga omusota nga gweyubudde yeyubudde kati oyo kati buli kyonna kyakola kyonna kukakasa kulaga mbu amu Nambwaayo am around and I exist omuntu ogenda mu DNA ne baga nti DNA kyandibadde kintu kyakwewaanya Nambwaayo ensobi gye yakola the fact that Sunabbe yavaayo n'agamba bannange tugeye ku DNA ekyo kyokka kimala okukuleeta okubuusa era Nambwaayo muweereza akayimba omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana mwannaze gye woolaba ku banja akayimba nti omusajja watuukira okubuusabuusa omwana kiraga waliwo etali kituufu takwesiga bantu butaba nansonyi nazi kuno ng'omusajja agatuge ku jeni omukazi anoba tonneesiga ekitegeeza nti kino tekyandibadde kyakwewaana kino si kyakwewaana nsonyi ng'omwana yavuddeyo kati nga era kati Nambwaayo ananya kubanga aswala ti omusajja akuteebereza n'omusajja agenda okuddamu omuzaalamu ajja mugamba buli gwozaala kitaawuluzi buli gwozaala kitaawuluzi ate tokubye ekitaawuluzi tolese nnyo oluganda lwabutamufuna buli musajja yandikebezza abaana fukamidde nga nsaba gavumenti wano buli ewazaalibwe tuteerewo ekyuma nina kyentegedde ng'omwana oluyingira ensi eno mu kitaawuluzi mwe aba alina sooka obwenzi bwandisibamu teri mukazi alikkiriza ekyuma kimuyombu yagabula keeki ekitegeeza kino kiringa nti kasita tukulaba n'obuto tumanyi nti weegatta eyo shuwa weegatta kitegeeza omusajja watuuka kugaa tugende ku DNA eyo shuwa deal aba akakasizza nti wamukolako obwenzi omusajja wonna kiringa omukazi waggambira tugende twekebeze nga musula mu maka tugende twekebeze siriimu musula mwenna n'omuntu gw'oyagala nagamba naye omanyi meeya oli bba wange nkwagala naye tugende twekebeza omusaayi kitegeeza takwesiga there is a possibility olina gy'oyita olina amakubo gatamanyi kitegeeza Nambwaayo kati senga nze Nambwaayo senga n'okaaba nkaaba musajja guno era kasenga Nambwaayo akaaba mu kamera ongamba otyagenda ku jeni n'obigaana obigaana bino byatwala bina Baby ku DNA okugonde ku mukooti yamusabye biliyoni ekyo kiba okubanga bakuta kuwadawadako ng'asaba oluwanga obulamu musajja muganda oli wadda ate oluwanga lwosaba obulamu lwafa ate gwe lwosaba obulamu okwo kuwadawadako munaku 5 bwayagala ate aveeyo entonde biliyoni Nambwaayo asowandiika biliyoni asowandiika biliyoni ya sente n'agiwandiika tukwese ku bwongo okugiwandiika era wano bina Baby fugamu abalooya abalina amagezi si butaswasobola giwandiika baleke kanga byokamuga byeyakola nga yekalakasa njagala biliyoni emu bali yasabe kadde lwena ne biliyoni yali yasabe biliyoni almost naye yakirategedde oba kampuni zino eziwandika bino ebibaluwa ezabalooya ziba zaaga kwemakanya kati kifuuse kinyumo munaye senga okera ku masuso ga Shalom anjogeddeko ampe biliyoni kampuni eno yesinga kifunamu kubanga bibataddeko kyetwagambe kyetwalwanirira batambi tebagala kulagwa Namukasa tetuza kukiza kusiba Namukasa ejabba president imbi nnyo Namukasa bajja musiba bajja musiba tesoboka tebaswa siba munnamawulire eba president imbi kati bano bonna abagamba munsibye biliyoni emu kifuuse kinyumo akomawo you can wake up and say emusime yankusibye njagala biliyoni temugenda kukkiriza Namukasa bamusibe bowa nebina Baby tajadde okukwatibwako wabula nesi ena chano tugajibusinga ya Nambwaayo tugenda ne Bina Baby Bina Baby ina chano tugenda bakantu ada wakati senga Bina Baby avao n'agamba Sunabbe yangambye twagenda kujja etest oba omuvunana ki
Kankubuuze. Okay. Yayi asoka amasosi na jijja wa bawo. Kati kankubuuze. Yeni test yakolebwa teyakolebwa. Yakolebwa. Suna Beni yajaba teyagisaba. Yagisaba. Kati Bina Beni omuvunana ki? Bina Baby. Yagamba omwana suwa Suna Beni. Kubyaliwo kubabyogera Suna Beni agenza ku DNA. Yabyogera after or before. Mulunye baloya abasiru. Okay. Ate baloya bali mu kwokya. Tovumye munyi. Mulunye baloya abasiru. Tunyama baloya ne bapulida kati akafunye pulida. Sengo adde naloya ategeera yandi baddagamba nti wali musango mala biseera Bina Baby tanya musango kubanga Bina Baby agenda okwogera bino nga Suna Beni atomanya ku DNA. Gono singa mugenda mu koti Bina Baby nakusinga ojja mulirya bino njo omusaba era njaganya kugende mu kooti bayaga ekimala empaka za gundi kuunyako bagende mu kooti ate nsibako nga ntya Allah tegwina genda mu gwenda kukoma wano tegwina gye gulaga nange bwendowooza ogwo tegwina gye gulaga Nambwaayo naku zino ndaba anyirira ndaba uno dolu nyankulu akefe bakola ne nasasira ndaba anyirira eraga naye mwavudde kukyapa nga nabyanyiriddemu kati ayagala kakasa kyegambi kiringa relationship nga mu breakings up buli mwagala proving nga ndi happy twagala kulumya naye nga gwe bw'oteeka omutwe ku piro okaaba ombaka Muhammad sallallahu agamba mubasigire ng'ekifaananyi bategeere ne Yesu yagamba ewategeera ng'onyine tebajja kukkiza paka bafunye ku byamagero kifa Yesu yakola ebyamagero bakkirize kati gwe siigira omuntu ekifaananyi ategeera story ya Nambwaayo wakati Nambwaayo kati apostinga buli bwamba mwakaawukana nga relationship eweddewo two parties walina obbawo akakasa mbu ndi happy I'm more happier than you gwa Nambwaayo yapostinga ngedda naye alina okukakasa mbukati ndi bulungi nebinye byokangakangamba nange tugenda mu kooti awo Nambwaayo ali kafu nnyo tanaye wadde ka max enyumba bagenda muzimbira Nambwaayo naye nga Suna Beni si yazimbe ekyo kyo nange nakitegeera kati naye mugezako pruvinga nganda baga nti Suna yagenda ozimba si yagenda ozimba Suna nange nayo ka interview nga alinga agamba mwami Kamoga yagenda okola ki mwami Kamoga yagenda okuzimba ennyumba akompasetinge naye Kamoga kyakoze musajja mugezi nnyo si mugezi kafansonyi senga ebintu bye byali legit yana tazimba nnyumba kyenagambye kikyo ayogera mu interview z'okola mbu ekirimba ekimu kyetaaga ebirimba okukuba ekisastaininga amazima gatwala ebbanga naye gamala ne gavaayo senga yakwata ekyapa n'akywa Suna Beni nga wekyali tanzimbidde Nambwaayo nnyumba aba azimba oba ozimba yakitegeeza mugende mu kooti mwe malega yaŋŋana naye kati wanagezaako okubalansinga wansi eyamubalidde the moment he accepted oba omaze okukakasa ddala the moment kati buli musajja na buli musajja banandi bweru buli musajja yagula ettaka ewa Kamoga akebera ku kyapa ali mulandizi basibya kulandiza nga bakebera nkebereramu nze bankubira amasimu olinayo walandizi mpe ennamba ye musimu meya bankebere ku kyapa kyange abantu bansaba ennamba yo buli agula ettaka ewa aji banenze siri walandizi abanne Shalom mutuyambeko ekyapa njikonzeka akadde konna kijjanga girlfriend kati buli musajja yenna kakyali mukebera kyapa buli musajja atwala mwana ku DNA mu bufunze tewali musango awo tewali musango wadde tewali musango bizinesi gireka wanseka kitalo nnyo ogenda gulawa leka gwe ekyapa bakuteeka kukyapa ku muntu omulala naye Suna Beni nawulidde alina ekivulu kiri kitya ku jogies tugenda kugendayo ku Easter Monday celebrating bali muteekateeka yes batwalwana Nambwaayo byatulangira bambi Suna ng'agamba tuli musajja mukakka mutoyinamba naye kye nakwagalako kuuma mikwano kikulu mbulamu era nole nekasukira nakikugambako nange nakigambako kikulu nnyo mbulamu oyagala kubanga kisenga twasirika Suna Beni atwala ekyapa kye Suna Beni naye mukambwe mwe ennaku zonna bakubira ddala kakyali kusaasira nagwe nalabyaga nti ennyama yategeera kasayala yaba ennyama kakyali kati byakusaasira kyamu ne kasayala yaba ennyama n'amanya musajja omuntu mwambale kuba by the Shalom omuntu atakwagala mwatulire
tuleme ku pretendence eno yokuba abantu badde okuba mu bufumbo waliwo instance yali Kenya awo omusajja yabetta n'omukazi nga bagezezaako okwakwanya nga family ebatuuza family ane mugumiikirizeeko musabe mukisabire omusajja n'ayenda kisabire paka bagenda okufuna sirimu bannange kale gwe giro kyamusonyiwa mulekera yesusulumba omuntu musonyiwe ajja mala kutta obusungu buboyiringa gutwala mole nyola bamone bagamba omusajja atemyetemye mukazi we webuza obusungu buvaawa omuntu wakwatire ejjambiya n'atema omuntu gwali yebasire kunye nga amunyamu n'abaana n'atema n'abaana takoma ku mukazi tokiwulirangako mbu omusajja atemyetemye mukazi we n'atema n'abaana basatu naye ne yeetuga kiregeze kite kitandise leero obusungu bwaboyiringa kuvadde eri wansi in fact nekintu kyetundoza suna beni kyetwamutaasiza ne Nambwaayo bye bino badde bitusobola obbiraba kati nebandizeewo omu yandisse munne kubanga oli yagamba kalina njiriko nzekka kubona akyalina obusungu bwa kalina ga bannange ensuze mu mpewo nkoze nnyo ovudde eri otutta ekintu kyange akutta Nambwaayo abadde alina kufukamira n'akwebaza twamuwonyeza okufa either Nambwaayo yandisse Suna Beni asigazeyo kyagamba mbu kiki oba Suna Beni yandisse Nambwaayo ajje akwebaze bonna twabataasizza embuzi agireete senga abadde ategeera bulungi. Shalom tubadde tukyali awo twalabye omwami bamuyitani Baby Gloria star waffe celebrity omwami akola mu town mwami mufere yani kazi ya Jonathan yatubuuza mu kibuga mwendi mu kibuga mwendi Shalom kati wali mu town mwendi nekambuuzemu ogwo mulimo kigwe yayogedde omutuufu professional yeki managing account za Baby Gloria the professional. So we have another dictator in the making. Na dictator mimi sagala omugende nnyo simugenze kwa yali manja chonyimbeke ngalwanyinga za account ze so you saw what happened gwe mulimo gwe ate no kiraga public mbwa abanange nze amja ngalwanyinga account zo omukyala nalabye mukazi yamujjukiza nanye mukazi yamugamba by the way mind my account yage bloga content creator akube ebifaananyi simanya gondi haka kacyenso bije yakola omwana taba haka waka tasobola do kwakinga tekino tasobola do okagesimya emukopa haka abantu nulacho naye mama nganda bayalinga ategeere nnyo muko kusinga mama yafuna mama ndaba ategeera nnyo muko mama yafuna musajja we kati fetuogerechi Shalom wakati mama maino gamba Baby Gloria munange omwami Jonathan takanye sukali kilo jiko 3 bwaba mweru ejiko brown ejiko 3 the public is asking omusajja wani mama yandiba mukano mushija tayangwa oyango misaijo liyenka litu ayogeranga lulimbo mukamuganda otwala katubi enjogera akyuse mukamwana ndaba ategeera nnyo mukamukala otwala butwale mbwas otwala butwale ambwaseka nga taata wa mugudi mama Baby Gloria mwereza akayimba bamuli asooka omwana ajja musaba matatu amugambe nyazaala mpebiri amukubebiri leka kuzaga sadiri ndo bwana na bekuliwa nzamuwereza akayimba mama Baby Gloria bamuli asooka gena jamugamba kubye biri nkubembwa nguba muko mwana ajja kulaga esambu yetu ndo bwana jamulaga ekirevu kubana labyo mwana nazala gamba nti enseka alinga mama yafunye muntu wendowoza fya kyatulaga mama yafunye muntu najukira akayimba akaba muli asooka omwana wanamukube biri nze nalabya Gloria ebigambo bitono talina byakwogera ate mama yalinga apika naye guno mwaka gwa kupika relationship mama akola ensobi alinga gamba mbu Gloria abadde yadiba ali myaka kale badde Baby Gloria nsinga obukulu onzo gamba mbu adde yadiba dda babajjeko ekikwa abalokole sajja afunye mulokole nasi kyekyo engeri gyakikozo ga Gloria abadde yadiba twebaza mukama twekwonyonyeza ki otobedde mbwave ennaku ekuluma ofunye ofunye avuga olomedde mu lumiyoni omusajja ate ofunye agba bifaananyi empewo ya bwavu
Bamdute ku out. Naye gwe eyo engagement ogimanye yekunyonya eyo. Erwa. Tabade kunyonya. Babade yawa. Impozwa n'entebe kwenye nyinyi nkadi. Abali nyenyo nawe ereka. Bagenze Zanzibar. Nawo soro genze Zanzibar. Nafu genze Zanzibar mu July. Tebali nyenyo. Eyaki. Bali nyenyo. Mabula zambo okufumbirwa achievement. Hey. If you have to weigh between Baby Gloria and Shira Gashumba. Anya singo bugaga. Shira Gashumba. Mufumbo. Mujje wa malo. Kati sokoleke. Kati malo kagali malo gwabalaga. Okulaga omuntu we naawe. Mama yoleseza malo. Aleke Gloria attesting the waters. Let's explore our new life. Kira kyentiteddemu kyendabye Shalom awe kigenda tokubeerawo. Relationship egenda kuba yakwegamba yakwegendereza obyononekera siyo ne mama aswale. Naye kye nawagaddeko era Gloria nkikwebaliza wano takwatangamu. Ati takwatangako yadde ne ku bed. Yasamira muli. Tujja banye tulafa olwavaamu. Kuba lwavaamu abaluzaala. Ani. Fulo Baby Gloria ne batugamba. Tabe uli akobe gwa yalubuto. Bali lwa moyo mutokovu. Anedda kale naye yo muko waffe tannakwata. Ono ye musiro muka yikendusu muko omwavu. Muka azanye ngo yiwaka. Kwanye embwa zimumanyasi kali amanyi mbone embwa manyo olufu. Olugula getting embwa je mwaniriza. Ne Nazara yakisusiza munyo nadda wachi. Nazara wachipise munyo nawe. Mukoye natwamutegedde. Hajaga mukonyo gwa ataganye boxa za bukubo. Tagaza nda part. Beyagamye lejo. Jona sanyaganya nda part. Yakyogedde. Adeka ade TikTok live makati yekwata yakantu. Mutaka chaina akantu. Mbwagala nyo boxa zachi? Bwagamba gakwa interview ustawanya nojja kumukaga musanga etinuza mu kamera. Hanze beta chibuka mama Baby Gloria. Beta chibuka swero mchali yano muibo gossip. Yali. Nakati oba. Bye ba mu 12 bali ba maanyi kati gospel acho na wale Vixen. Kino kireka wabino relationship eno. No amasajja azimba yo like yamu bino kitaga bagenze mbufumba tulinde mikolo kiri kitya. Woli wendi. Omanya abantu abanye Kampala obobeta bunkusibiddawo. Nokudoga buloga. Kitegeza agenda kukwata mukati awo. Kitegeza kati ali mukati ali bali Zanzibar ali mukwata. Nkebete enyoka. Nyoka. Mama atabula akalondo. Kalungi ko kalungi. Mama atabula akalondo. Tato chisu. Firiji ye waka mujudde mulondo juice. Mama ya mukola na wadde na sani. Jonna mo juice. Bakwebuzizako. Praise God mo juice. Bakwebuzizako. Bangambye empirifu meri ye waka. Bangambye empirifu ba. Kiri ye wambeti na kibuka. Ka mulondo juice. Akajali ke empirifu ba. Akakomera. Enda sesa. Buli kachai kanywa kali mwenda sesa. I know kuwangira. Baby Gloria cloves azijwera ku. Cloves. Yogurt. Amasuzayo. Okula. Chiria. Bangambye. Chiria Baby Gloria. Cloves. Yogurt. Okula. Amunywanga mazi. Muko weumbe. Bangambye akasonza akalaba aliva jini muko wembu bamwagazachi. Bagira bule bayo. Babanga aliva jini muko umba. Ne bangambye muko byasinga okunywa ntasesa. Improvement ali nsikeko. Chali katekako. Emirangira gya kamyu. Anywa. Hacho muko yakayiga atalyangako. Bwabuza ku badokita bayira mutyo wali. Kaweke chikati akatambula obulungi. Buchukumi bwasoso kukola. Mulumi yoni. Wano ku dashboard. Badokita bamukomekereza oyina kubeera nga oli kushua. Oyina kubanga oli kushua. Jo katanyok kakasa. Kombucha drinks eziyo. Zibogolako. Mirandira. Muliwe kayanga afuna ya kalondo. Atambula na kalondo ke. Wagira bwachi akalondo. Ngaga. Sijatanga yegayagayo. Kalondo. Era mama ya mugamba. Tegeza katuli mugwakomeka. Tugwe lagula, tugwe gwakomeka. Ejjaba okubanga lwa. Olubuto tulina lula gwakomeka. Taso afuna Baby Gloria. Okay. Aba afiridwe endorsements. Oh. Abo ndo abantu bali mu sport like ekibanga okuzala kyecho. Kati gwo muyimbi agenda afuna twala myezi 9 agenda performing. Baby Gloria. Baby Gloria kembuza mu Kalifani. Omusajja ndo
abantu batambuliddemu connection zonna. Nate nagambye aleke empewo y'obwavu Baby Gloria emusumbuwa. Kubanga wobanga oli mu kuba natereeza bulamu. Ate n'okomekkereza. Sajja talina mulimo gunnyonnyolwa. Mugezigezi. Mugezigezi. Ayingani waseeka bedduwa. Ekutteyo yeekwatayo. Mugezigezi. Aina ka station le kumpe ne university awo kati wagattira awo mpola mpola atunda linga aka photocopying paper za student. Kaya atone oira akuze ebirevu. Nende zabefunya ku campus awo. Muvubuka mukulu. Ya damp ebifaananyi. Ne Baby Gloria mukulu. Baby Gloria ali myaka ngene. Nze nkuza Baby Gloria imba Baby Gloria. Nebo oyogera bwo. Tulafe tukuza. Nze Baby Gloria nsinga n'obukulu. Aleto kisusamu tuchireke. Bannange. Ebirala byonna twandika. Nze nkuza mpulya Baby Gloria. Kala abalala ansingira ddala. Shalom. Kala abalala twandikkiriza naye nze. Baby Gloria nze nkuza ayimba. Shalom. Sisobola mukyawa. Fa babuyimba nga mukinda kayinga tukira ke twayimba. Baby Gloria twayimba kayimba ke. Tuchireke. Sijja kireka. Baby Gloria nsinga obukulu. Tutukuza ayimba. Yesu ayagala abaana abato nga bayimbira ffe abato. Baby Gloria yayimba nga ayimbira ffe abato. Yesu ayagala abaana abato. Tasobola kukyawa nga bayimbira ffe mbu Yesu atwagala. Baby Gloria nsinga obukulu. Kuba tukuza ayimba nga ayimbira ffe abato. Sajja kuba kati bbawo ali myaka 32. Sikujja ino nsonga nkulu. Gwambe gatulonya. Nze nkuze mpulya Baby Gloria. Nze birala byonna nandi. Ngayimba ngayimba Afrika. Nzikiriza kiri kimu naye tekyo. Bali bantikiro va mukina ngenda mu P1. Bakamba Baby Gloria. Tasobola kukyawa. Thank you. Baby Gloria asangana Ricardo obukulu. Baby Gloria ate Ricardo no ate nange nyizo okulowooza Ricardo nanga nsinga. Yebogera ku Ricardo. Ekintu ateo. Alenda ngoli myaka ana. Alenda kubanga zawezi kiririza. Anyameka? Bagambi osibaka. Oyabega todi busiri bupeko. Zawezi kiririza ati. Ana nechwalata achabuvubuka chabwavu. Wewe atabi obwavu. Gwe ate kisusa tokubajjo. Iza chanze kiririzaamo kugundi. Ricardo akusinga obukulu. Ricardo nsinga kubanza akayimba abantu bazibu nnyonnyo. Walo batata mumanye. Naffe tuli baana. Namukyazaako. Ricardo. Walo Ricardo yakule waliwo omuvubuka, yali mwana muto, kalinga kakongo. Nga kachintinga evi kakayimba lingana. Kala chamina mina. Tete waka. Je myaka gyaba Ricardo ffe twali bato. Nange zikiza no twali bato. Ndiko badde wakanyi. Ositegeera. Ate ngo nsinga nnyo. Nkusinga obukulu. Shalom nsinga. Sese. Tunakola. Bannange. Redda. Tunakola. Shalom ate kati ate nange. Onsinga nnyo. Onsinga nnyo. Nesiyabanga ya. Shalom nze nawe. Shalom era kyesobola kwogerera ku kamera. Naye era kye viewing ku status yo. Wena komo tegeera. Nogamba eriyo omulala so muvubuka kubeera mbintu ebi. Nze kabina biraba. Ebiriwa? Ninga bado abasajja. Bino ebyabo. Namanya be bakojja kitoosa byaka jejo. Bakojja kibowa. No, byentu. Shalom esa services. Shalom esa services. Yaliwo nyenga simpandise. Nenga aliwo nga ya family. Yes. Kati COVID yajja. Nze mbaga katujiwandiise. Nenga yo eruddo. Neze kabina kulabye mwana experience olina. Namanyidde mama fina muri muti. Mache nalabye wano mu Kampala kye sinnategeera. Bagenda kusala mu kano Shalom asinge musi. Nedda. Nze ina akantu ketegana mu Kampala kalyaka. Mu Kampala sebo emyaka wana ogalya nga tebategedde. Ebantu bagayina. Kati ogaseeko emeka. Naye nsaba Allah anaagantuuseeko. Kale naasa. Gwe. Producer Dennis. Nedda soko je tulabe. Nsaba Allah. Gwe. Toddamu kutandika bintu bye bitugwe. Gwe. Tola gabi bitubye wano. Tukayanire bagwa. Tusiri walirako. Se ID yange. Gwe.
dekanage jijjeyo tosirwalirako. ID yange yiyo. Tosirwalirako. ID. Shalom kye kitasoboka. Yiyo. Shalom kye kitasoboka. Tonsirwalirako naawe. Gwe. Ate nejo mingi kubanga nanya kafuna ID. Ngasinna Shalom tosirwalirako. Banga ID from 16 years and above. Let's nakujuweza. Kubanga batotunulira zino face batulamule bulungi. Endabika kirala. Fense yetukubiye wano wakolera endaga muntu eno. Woka walaga. Tiwali osibya 3 mwesa twao. Siwaliako. Shawo taddamu ku bitu bya kisiralu bo yaga tukolenga babiri. Banange. Emyaka tabudde Shalom naye musimeya. Musimeya ngambye musingo obukulu. Genda eri naawe. Gwe kwata gwe. Gwe. Yiyo original. Agenda. Yiyo si photocopy. Original. Yiyo. Ya Shalom. Tugende ku topic endabyo tubiveko. Gwe genda eri. Netetukayana. Genda obuuze Muhammad. Obuuza onale bonsereko. Kuno ajomani. Twasmanye kuva senior 1 mpaka senior 6. Esetao. Hatujo kusoma chichi. Mwasoma muri bakuru bana mmwe. Yali mu senior 6 ngani mu senior 3. Eseta. Katugone junior ni mukulu. Junior nsingo obukulu. Kansingira yali mu 6 ngani mu senior 3. Nzamnyonyeza n'obululu okwangula obwa HP. Ndikoza fezili straight. Shalom tugende kaluke kawempe. Fete tukweka chicho tuli mulaini bwetu. Nze kino. Shalom nzikiriza mulaini bwetu. Endaga muntu wagisala emyaka. Ntula P7. 212. Gwe ngoli ku campus. Gwe ngoli ku campus. Wali musadia. Musimeya 212 ngatuze mazima ngojeke chiwala kyalo. Gwe botunula wanoza abantu tebalaba. No, the problem kan kwe obuzobuava yanya ndo zandi mukuru. One agabozi genyumya. Ekyala bonabyo musimeya Shalom. Ulira nkunyumiza. Negomba nnyo abantu abayine enviri nga ninse ndo yajja kunda kufunk. Ngenvize nungi. Ntuka ku campus first year nsiba kink. Tezali mviri zange. Nsiba kinki alebera ntomanyi ndi mula stand wa kabi era nalya n'abakazi awo sijja kubalira lwanviiri yesu nalyako n'omukoleya ndeka ne lwanviiri nenga sizange kinki kati enseetu kuba otanso kukola ntanso iri amasimu awo kalungi awo tukunda bwa iPhone 6 wa iPhone 7 botatandikiramu bwetuiriba ukairiba nokali akesa naye kyemyaka kyo otobye ekyo nyatukirize otobye. Nze rambadde manchimanyi nti gwe nekasuko emyaka muli awo. Ate no wewe wese bukota we banza asokutwala n'obuzanya ku maama wange. Ali bukota awo. Zonkutudde. Ali bukota. Zonkutudde. Fe just nsi kutukuba. Nenye twogera noba kati katantu bochiringa nabo. Kati okola jamanya mutajja mutufu ne byayogera atajja babeeramu myaka jejimu. Kati gwe nentambi ali mukulu. Tambi n'okunzaala nzaala. No, that's your birthday antambi ngani awuze myaka. Kubaga zaida wezikiza. Oyo si Julia gwe yali ayogeragako. Kacha. Iyo Julia gwe yali ayogeragako. Waliwo obuzibu obwo. Kati wana abantu abalowooza mbu ntambi mukulu olopwa Junior amwogerangako. Iyo Julia gwe ayogerangako. Yo Frank antambi. Asibyana mweji. Ntambi. Aina kubanga asibyana mweji. Mbone emyaka 45 ono yakuulira dam filimu za Junior. Nkuze mpulira Junior ngayogera Frank antambi. Kati waliwo obuzibu obwo anchaloza. Nengo amanyindi ebiseera nga ni mu primary. Nganda bana kati uni. Kati mulowooza ntambi mukulu. Nga tempu ya batu nga chaliwe gwe banywa babeera. Kati ekyo ntambi agenda kirwana nnyo kijjawo. Ntambi 30 awakasirwalirako. Totosirwalirako ate. Kati ekyo ntambi alina okulwana ennyo. Sia. Last year birthday twajikuza. Mu December na 23. Ntambi ene myaka 32. Mpozi nga si ono Julia we yakola. Yo gwebogerako. Yali muto kati wazwa bya bwe. Baisima mijagulo simanya bagundi ba Frank antambi bani. Kati bye mugamba mune MC Cats mukulu lokuba kati akola mwe mulowooza mukulu. Dala nedda MC Cats ola MC myakati woli. Mpe emyaka eji ng'abantu boogera. Fe twali musinya mutu. Ng'emusime yabaniri abasajja. Oyo omusajja mukulu woli. Yange namulira damme yakuleta. Shalom. Kasitobera mu spotlight.
Kati tulina abaana. Naigwe. Kati olabayo abaana last year abatula senior 4 kati bali mu 6 aga kujja ku campus andabe ku show ajja gamba gwali bwakwana Shalom wadda twamulya nga ndi mu high school era ngagamba yosimulya oyo thank you mukadde nnyo oyo mukadde kana ebikujjako essawa yonna oye musimeya onva jaludde nga alwanirira abasajja 5 years from now banga lyenkuuliridde nze kyombadde olidde jebi mwe wagambye ebbanga lyampulidde aleddo atompulidde banga kimukwano ebbanga lyekulabidde tolotodo mukwano is a disco egenje badde nsobola okunnyonnyolamu emyaka gyenda bye gintiisiza era ntidde nosegwe weka ntegedde ti abasajja tusala emyaka awo ntegedde era ze badde manyi ngeri gye saasala jange nkwagisa certificate yange agwetondaga eya senior 4 bwakwe bikusimu okwo okusoma bwe buli mu email ze senior 4 najitula 210 senior 4 senior P7 najitula 210 emeka 211 ase 211 ana amaziba genye gwaka mugaka tuna mugula tikuli P7 kali ya 209 amaziba genye 208 nazo gwateto kisusa nawe nazo 211 senior 4 najitula 215 hey nerwambeera kuba naawe oli mtu naye embeera ekuzizza embeera ekucunya embeera ekkubye oyinza okugamba gwe ali robot ntonzija ku mulamwa kawempa akalulu wakalabi abalonzi bazibu Munnayuganda munnange yenna ndaba ne muntu yenna aliye yawulira Oluganda ani gwe walumiddwa ennyo teweesuguliranga ku mulonzi ani yakudisappoint nzenya ani eyakulumye nnyo ani gosinzira okukolimira abalonzi aganyaga bamubbye Luwemba yagamba abantu be bamuyita yesimbewo kati nze abuuza baali ba family wa mikwano gye ndowooza bakyali beggali etuyite gali manyi mwamanyira mutambula n'eggali l'abantu bataano kuba Luwemba yagamba amasi agala kwesimbawo n'abantu eke bange jangu weesimbewo nafuna bibiri something bibiri akaluke akawempe kano bagamba nupu yakabbye tekisoboka nupu yakabbye ate nupu bagibbye era akalulu ke kawempe kabadde kangi nnyo nze mbadde nesimbawo kuva mu high school wadde wesimbawo ekyogeza ati w'ebyobufuzi 2017 I was the prefect Seta High ya minister yes woni owafira omwana naye akaluke nakabi akali kakyasinza obungi mu nsi ku ndaba yange omwana bamuyitanga Mabira twasomanye kati ali mu America yesimba kuba mess prefect yafuna obululu 99.9% mu ssomero bamwagala omuntu ajjako bamuyita skedi byati twamanye naye makereraawo yali basketballer skedi yafuna obululu 100% mu Seta High School naye amwesimbako teyeeronda woli wendi buuza ana abasomere Seta 27 neyesimba ku skedi teyeeronda yalonda simanyi oba yalonda oli omulala gwe Nakabe yakafuna obululu Shalom Kawesi 2015 mpangulwa Edboy O level Seta awo nafuna 99.9 kilasi etanonda mwesafu na bululu bungi oli afuna obululu busatu ye kilasi etanonda mu stumu yali asomera ye kilasi mwesafu na bululu bungi Baby Gloria nsinga obukulu kuba tukuzayimba ng'ayimbira ffe abato sajja kuba kati bbawo ali myaka 32 sikujja ino nsonga nkulu kugambe gatulonya nze nkuze mpulira Baby Gloria nze birala byonna nandi ngayimba Afrika kyenzikiriza kiri kimu naye tekyo bali banjikiro va mu kina ngenda mu P1 bakamba Baby Gloria tasobola kuchawa thank you Baby Gloria sangana Ricardo obukulu Baby Gloria ate Ricardo no ate nange nyinza okulowooza Ricardo nanga nsinga ekintu ateo alenda
ngoli myaka ana adata kubanga zawezi kiririza anyameka bagambye osibaga oyabega todi busiru bupeko zawezi kiririza anane twalata achabuvubuka chabwavu wewe atabyo obwavu gwe ata kisusa tokubajjo iza chazi kiririza abo kugundi likada kusinga kubanza kayimba abantu bazibu nnyonnyo walo batata mumanye naffe tuli baana namukyazaako likado walo likado yakule waliwo omuvubuka yali mwana muto kalinga kakongo nga kachinti ngevi kakayimba lingana kala chamina tete waka emyaka gy'abali kado ffe twali bato nange zikiza twali bato ndiko badde wakanyi ositegeera ate ng'onsinga nnyo nkusinga obukulu Shalom onsinga sese tunakola bannange redda tunakola Shalom ate kati ate nange onsinga nnyo onsinga nnyo nesiyabanga Shalom nze nawe Shalom era kyesobola kwogerera ku kamera naye era kyenaviewinga ku setasiyo wenakoma otegeera nogamba eriyo omulala so muvubuka kubeera mu bintu ebyo nze kabina biraba ebiriwa nenga bado bali abasajja bino ebyabo namanya be bakojja kitoosa myaka gyejo bakojja kibowa no byentu Shalom esa services unamanyirawo kojja kitoosa Shalom esa services yaliwo nyenga simpandisi nenga aliwo nga ya family kati covid yajja nze mbaga katujiwandiise nenga yo eruddo neze kabina kulabye nga ne experience olina namanyidde mama fina muli muti Mache nalabye wano mu Kampala kye sinnategeera bagenda kusala mu kano Shalom asinge musi nedda nze ina akantu ketegana mu Kampala kalyaka mu Kampala sebo emyaka wana ogaliya nga tebategedde abantu bagayina kati ogaseeko eme naye nsaba Allah anaagantuuseeko kale gwe producer Dennis nedda soko je tulabe nsaba Allah gwe toddamu kutandika bintu bye gwe tolaga bintu bye wano tukayanire bagwa tusirwalirako ID yange gwe Dekarage jijeyo tosirwalirako ID yange yiyo tosirwalirako Shalom kye kitasoboka yiyo Shalom kye kitasoboka tonsirwalirako naawe nejo mingi kubanga nenya ngafuna ID nga sinanyo bagabanga ID from 16 years and above let's nakujiweza kubanga batutunulira zino face batulamule bulungi endabika kirala fense tukubye wano wakolera endaga muntu eno wokawoka walaga tiwali osibya 3 mwesa twa siwaliako shawo toddamu ku bitu bya kisiralu boyaga tukolenga babiri banange emyaka tabudde Shalom naye musimeya musimeya ngambye musingo obukulu genda eri naawe gwe kwata gwe yiyo original agenda yiyo si photocopy original yiyo ya Shalom tugende ku topic endabyo tubiveko gwe genda eri netukayana genda obuuze Muhammad nobuuza onale bonsereko kuno ajomanyi twasmanye kuva senior 1 mpaka senior 6 esetao hatojo okusoma kiki mwasoma muli bakulu baana mmwe yali mu senior 6 ngani mu senior 3 eseta kati gwe ne junior ni mukulu nyansingo obukulu hansingira yali mu 6 ngani mu senior 3 nzamnonyeza n'obululu okwangula kwa HP Fediko da fezili straight. Shalom tugende kaluke kawempe. Tugende kaluke kawempe. Fede tukweka chijo tuli mulaini wetu. Nze kino. Shalom nzikiriza mulaini wetu. Endaga muntu mwaji wagisala emyaka. Ntula P7. 212. Gwengo oli ku campus. Gwengo oli ku campus. Wali musadia. Meya bili kumenya ngatuze mazima ngojeke chiwala cyangalo gobo tunura wanoza abantu tebalaba no the problem kati kwe obuzo bwava lanya ndo zandi mukuru one agabozi genyumya
ekyala bwenali Shalom wulira nkunyumiza negomba nnyo abantu abalina enviiri nga ninsenduli ajja kunda kifank ng'enviiri ze ennungi ntuuka ku campus first year nsiba kink tezaali nviiri zange nsiba kinki alebera antu amanyi ndi mulasitandi wa kabi era nalya n'abakazi awo sijja kukubalira lwa nviiri ezo nalyako n'omukoleya ndeka ne lwa nviiri naye nga si zange kinki kati ensi etukuba katandisa okukola ntandisa oyiriwa amasimu awo kalungi awo tukunda bwa iphone 6 bwa iphone 7 bwetatandikiramu bwe tuyiriba okayiriba n'okalyakeeri n'okalyakeesa naye kyekyemyaka kyo otobye ekyo nyatukkirize otobye nze rambadde mankimanyi nti gwe nekasuku emyaka muli awo ate no wewe wese bukota we banza asokwa n'obutanya ku maama wange ali bukota awo zonkutudde ali bukota fe just nsi kutukuba nenye etwogera noba kati kuvuka tantu bochiringa nabo kati okukola jamanya mutajja mtufu ne byayogera atajja babeeramu myaka jejimu kati gwe nentambi ali mukulu tambi n'okunzaala nzaala no last year birthday antambi ngani awuze myaka kubanga zaida wezikiza oyo si Julia gwe yali ayogeragako ye kacha yo Julia gwe yali ayogeragako obuzibu obu kati wana abantu abalowooza mbuntambi mukulu olopwa Junior amwogerangako yo Junior gwe ayogerangako yo Frank antambi asibyana mweji ntambi aina kubanga asibyana mweji mbwenye emyaka 45 no yakuwulira dda mfirimu za Junior nkuze mpulira Junior ngayogera Frank antambi kati waliwo obuzibu obu akyaloza nengo amanyi ndi ebiseera nga ni mu primary nganda bana kati uni kati mulowooza ntambi mukulu nga tempuli abatu nga chaliwe gwe banywawe babeera kati ekyo ntambi agenda kirwana nnyo kijjawo ntambi 30 awakanyirwalirako totosirwalirako ate kati ekyo ntambi alina okulwana ennyo siya last year birthday twagikuza mu December nga 23 ntambi alina emyaka 32 mpozi nga si ono Julia gwe yakolaki yoyo gwebogerako yali muto bayisimami jagulo simanya bagundi ba Frank antambi bani kati bye mugamba mune MC Kats mukulu olwokuba kati akola mwe mulowooza mukulu ddala nedda MC Kats ola MC myaka tuwoli mpe emyaka egi ng'abantu boogera ffe twali musinya mutu ng'MC yabanirya abasajja oyo omusajja mukulu woli Shalom kasitobera mu spotlight kati tulina abaana kati olabayo abaana last year abatula senior 4 kati bali mu 6 aga kujja ku campus andabe ku show ajja gamba gwali bwakwana Shalom wadda twamulya nga ndi mu high school era ngagamba yosimulya oyo thank you mukadde nnyo oyo mukadde kana ebikujjako essaawa yonna oye musimeya onva jaludde nga alwanirira abasajja 5 years from now yenkuuliridde nze kyombadde owulidde jebbi mwe bwagambye ebbanga lyampulidde aleddo atompuliridde ebbanga kimukwano ebbanga lyekulabidde tolotodo mukwano egenje badde nsobola okunnyonnyolamu emyaka gyendabye gintiisiza era ntidde nosigwe wekka ntegedde ti abasajja tusala emyaka awo lwentegedde era ze badde manyi ngeri gye saasala jange nkwagisa certificate yange agwetondaga eya senior 4 bwakwe bikusimu okusoma bwe buli mu email nze senior 4 nagituula 210 senior P7 nagituula 210 211 ase 211 ana amaziba genye gwaka mugaka tuna mugula tikuli P7 kali ya 209 amaziba genye 208 nazo gwate to kisusa nawe nazo 211 senior 4 nagituula 215 hey nerwa mbeera kuba naawe oli mtu naye embeera ekuzizza embeera ekucunya embeera ekkubye oyinza okugamba gwe ali robot ntonzija ku mulamwa kawempa akalulu wakalabi abalonzi bazibu munnayuganda munnange yenna ndaba ne muntu yenna aliye yawulira Oluganda ani gwe walumiddwa ennyo teweesuguliranga ku mulonzi ani yakudisappoint nze nyani eyakulumye nnyo ani gosinzira okukolimira abalonzi aganyaga bamubbye Luwemba yagamba abantu be bamuyita yesimbewo kati nze abuuza baali ba family ba mikwano gye ndowooza bakyali beggali etuyite eggali manyi mwamanyira mutambula n'eggali n'abantu 5
kuba Luwemba yagamba amazzi agala kwesimbawo n'abantu eke bange jangu weesimbewo n'afuna bibiri something bibiri AKalulu Kawempe kano bagamba nupu yakabbye tekisoboka nupu yakabbye ate nupu bagibbye era n'obululu AKalulu Kawempe kabadde kangi nnyo nze mbadde nesimbawo kuva mu high school wadde wesimbawo ekyogeze ati w'ebyobufuzi 2017 I was the head prefect Seta High NRM minister yes wenyi owafiire omwana naye akaluke nakabi akali kakyasinze obungi mu nsi ku ndaba yange omwana bamuyitanga Mabira twasomanye kati ali mu America yesimba kuba mess prefect yafuna obululu 99.9% mu ssomero bamwagala omuntu ajjako bamuyita skedi byati twamanye naye makerera awo yali basketballer skedi yafuna obululu 100% mu Seta High School naye amwesimbako teyeeronda woli wendi buuza ana abasomere Seta beti na musanvu neyesimba ku skedi teyeeronda yalonda simanyi oba yalonda oli omulala gwe Nakabe yakafuna obululu Shalom Kawesi 2015 mpangulwa Edboy O level Seta awo nafuna 99.9 kirasi etanonda mwesafu na bululu bungi oli afuna obululu busatu ye kirasi etanonda mu stumu yali asomera yo kirasi mwesafu na bululu bungi abantu bangamba jangu weesimbewo kino gundi kana ko tekabadde indicator okugumya kubazambale ne ba big eye n'aba walukagabo n'abagalo kwesimbawo kalifa bakalya this has been abatajja kuwangula twachogera from the one atajja kuwangula toveri n'ogwabugu bino si bya betting mbo ase manyi bajisoso neja malete be gologole ekwate kalifa ngai ne gali Kawempe ngabadde nze nene unyiza bana bagenda nakola ne interview nga tuddawo ntambiwe bali nagamba ina abazimbidde gaadi abakunganyiza abavuka be Kawempe bamuwadde abazimbidde ki abazigalaji babe kati kalifa abera ku live ku TikTok nga navuka nga bibiri bwe bulubo yafunye bibiri kolonga katabuse naye ndoza nga abata the problem was aganaga wasoka kwesimba Lubaga South okuwonda okuwedde people not this mubufunze afudde kati but me I'm happy for him yalaze mu kisoboka it's a big statement tebamwo minister Kalifa tasobola impoze minister mu government ya Buganda government ya Buganda lwachi naye ya Museveni taswa bakuwa tebajja bumu Kalifa badene alina following anyway mweka ata ina political following ya mulonze kati mwawule ebintu ebyo mboli wamanye ku TikTok wamanye ku Facebook following ya mulonze akabira kanga tekamunonyeza Kalulu akabira kabaddewa teba ine gali kuyukira bwotyo ngate abadde abakubira nnyo dinga Kalifa nga mwana wa mukabira omu nalaba liri pazo yagala namuyimbira campaign yawo yeno natika kichaliwa abachaliwo naye kimenke nga tekyalabikako ku ground bilala mu Muganda wange naye doza akabira kabuzeemu awo bakole ki akabira kade kasuka akabira kabangi gwa akabira kakiriza mujje TikTok ku ground bilalamu gwe musimya ku TikTok oli wa amaani tambula ko mukatale abana abaku teri nengo sako levu najja abantu bitano bulungi nga buli omwaka kumanyi MC Meya tambula ko ku stage board teri era mbalaba bambala mask ne ngamba ono ayambala mask yani amumanyi so twawule ebintu ebyo twefera aferebe ku ground bilalamu kati AKalulu kano oba kabaddemu okutiisibwa kubanga nalabye ebyokwerinda bya tebakanze balonzi ba Kalifa era balonzi ba Nalukoola balonze nga ne bagba babakubye wakademu emivugo zinabadde mmanyo we NRM akajjayo bwe nalabye ennyonyi nga zebo ngabo simu banga ne ngamba bwe nalabye baji Moses bwe nalabye banabanja president NRM yabbye nene eremererwa kabadde kanji nga tebasobola kaluka abadde kanji nga tebasobola naye nga okubba bagezezako bakabye ne kasusse obu kasusse n'okuswala nga ganne nnyo tukireke nalabye kiwanda nga aseka naye NRM bakuwangula kyandibadde nga balondo ewedde asonye ewedde
yena ba Vicious Junior nyajo no wamanyisto yani Rodrigo Lodri wala aja nyumirizamu wala nyense ekyogerako kati olumozi betoganye katuchireke kino tuchike kano kaganye nebwe sente yatokomosa sente yomuyiwo musolo abantu baguzama motoka woni chali wanga akedde mu bayaso nga ku hali ya hybrid nenka dengule eriwa Electoral Commission yakoze sente Shafika imali mu sente yabbye AKalulu Shafika ima by the waspa yadabye amukutabba AKalulu mwana tiyatu sente atenga bangaye mugo kwade kuseka nnyo ku beni TV yawo Shafika kayima ine ekisira ntimanyi n'olugwere ekisira kyali kibaji Shafika ima ekirangi kyalina kimanyi n'olugwere alina ekisirani mu bantu bonna babbye AKalulu olabye omutwegwa bakubaye abayaye cyane cyaguzumira sirabanga muntu anya kisirani nga Shafika ima ku nsi kuno mufunza Shafiki Kayima akolera Shafika ima mubbi wa AKalulu wa NRM kabo ate bwe bitandika bwe bityaba oyo kasitomola abakomu Kalulu nze myamu happy for him abatana mulimu bamu mulimu ku Dembe baji kumya bamu mulimu kati yakina funa mulimu NRM kusipaka yavako kukona kweli ogiraba spark neyo chaliko ingabu yasamira muri kweli yasamira muri yasamira muri spark kweli ne program yekona era chazaako ne bantambi buli Friday sawa tane ezekiro ngagafeyo gawedde beka agafeyo saata ngabatu bebase etambi bwe yavako yagaba abulaba yafuna ko busiyo bugatu kulabi yagaba baba futaga yivuze gati ala sengana byompira kati olwalero era tumwadde nje Shafika imo mubbi wa AKalulu ali nekisirani nembya mabe for him ayinza ofuna omulimu atenga akaluka ganye abakoka wangu nanti bajja muwe bajja kubbe walala ayinza obanga yatambude byagenze bubi byawabye mubufunza naye chendowoza okubba AKalulu banna Uganda loza balina okutegeera banne si kintu kyangu gulaka nago mulimo ogwetaaga training okubba AKalulu kyangu if you use brains kati Kayima kosaje baba wazo kubanga balina embiri emnene ge magezi amagezi gabaga mitwe simige jo sasa Kayima guse omuntu wamanyi NRM no kutegeera nti kati goge senga wamanyi Kayima alinga gundi alinga baita acha enkofu ekweka akatwe kireke kireke kati Kayima nibane Kayima agenda kudda wa abantu Kayima omubbi wa AKalulu abantu banyivu ateka baba Kayima program senga Nalukoola teyawangudde Kayima yandyetuze era ipsos report si wandigambye mu mabbi AKalulu kafu yandiriddewo amazzi era ayise emikono mu maaso Kayima kino ne yabadde awedde kamera yakakati gamu buguma yabadde awedde ne kati wali gamu buguma tamba ati jinga vina banga kapira ka cricket ajja zijjayo Kayima muki Kayima omubbi wa AKalulu kigudde ate ku tayinza kumpona teyabbi AKalulu tebamukutenga abba AKalulu Kayima nati yabadde na bululu yabadde abo bala kububba abuta naye era ow'ekisiraani ne tochi emwokya Kayima tochi ya omwana yakabye ow'ekisiraani n'erinnyo likukula eryenvu likumenya erinnyo Kayima ekyankyayina ne malaya amumma nyinyuse sijja kuguza nekakubadde njagala sente naye gwe abantu bonna babbi AKalulu twaleko ne ba RDC be balumbi nona babogerako naye Kayima era kamera zakutte kamera za Big Eye omuyembi zakutte era Big Eye kadi agifunye esitawa yonna Big Eye ajje nansana ye yakutte omubbi Kayima Big Eye kadi agifunye kamera za Big Eye zakutte Kayima nga abba AKalulu Big Eye adali kusonyiwa era kati empala nayo ne Kayima kati zambali addeyo ku masengejje adde ku masengejje yenenye age enkomyewo wabatoyombye Big Eye kuche yakoze yakutte kamera nga Kayima abba AKalulu nerawo kisusa nnyo nawe yamukutte kamera za Big Eye zakutte ng'akola ki nga Kayima abba AKalulu ekyo kimuweesa kadi ayiseewo bangubye n'omuggo ebiweesa abantu kadi mbooko komera oyo Big Eye ayiseewo era zambali addeyo yeetonda asoma amawulire ne mukaluke by the big gundi zambale samulaye bwe yeetala era kyayogera
Mukalulu wali mu campaign yagenda naye ate mwana ku kinyusi finishing samulabye nandi bota aba kubiyemboka aba NBS emboko zadde za sosola NTV monitor tebakuye wa NBS muggo aisho da Canada alipotinga bulungi tewamulabye yaswadde no mugamba Canada in fact omuntu ko bakuya NBS bamubite bagenderedde abamwetondedde no tusonyiwa tetegedde baba ino witu tusonyiwe ono witu no chebakoze naye ng'oli wa NTV bukongovule muno nagenzo kwa ku Twitter bana ba NTV bapulize down muve bana baffe baba kubye terwa over the Canada reporting and you can make up akekuba as you can see we are still here the situation is very calm wali ko amukubye ninda labya terera nga bala omuntu gwe yakubya NBS bamwetondedde no tusonyiwa tutegedde mbu yegwe naba NTV bakumutwe bamuno mu nyengo ya sa kamera abasoti TV abakubye babakubye abasoti TV bamutebi nyinyi feed bamukubye ne kamera baziwambye eza NBS zabaddeko negwe akalulu kano nga kabadde kalala kalaga ki mu kalulu akajja ya litmus paper the bullet mass paper turned red talabye nyonyi kati mulinda akalulu akajja biri abiri mukaaga era gatumaliriza baada kusigira ekifaananyi gugenda bba muggo waba akulaze omusajja atyo n'agamba naawe nnambye obululu 7 nga tesibubwe 7 eyo kikulaga n'omwaka ogujja bajja kukwata omusajja amuwa obululu nga sibubwe naye bakituwamu essuubi manyi lwaki erirwa gavumenti yonna weeremerwa ka constituency okukawangula eggwanga eryo erisobola jasi bakirese bulesi gwagambye aliko yafuga omuntu no TV ya Natale Center TV nga yalaga obululu bwayo nga yebala ngena gwegamba kati Museveni yakulembedde wano nena nabya abana banupu bagezi kuluno buli kabakade kagira bapuba ekifaananyi tuli febya kati wekiri nayo ebifaananyi babikuba ne bajja ku internet kyovola bansaba bande wabewe entongosa mu parliament nga ndinaga namukulonda baleme kujja ku internet kuba kati senga tabadde internet temwanda kayimanga bakalulu nsereko yatusuubiza mu ngeri gyali mu teknologiya kuno kajja kuba mbadde nsaba internet ebeeyeko nga tulonda yagambye bijja kutereera mbadde nsaba bekikwatako kuba senga n'okunkuba oba onkuba mbanja kukwatanga onkuba nano mwana kuba omuggo gwa jjati nga gwalaali atakale sikyena balabyeko jjukira bambeesabisa obukookolo tomanya ate bali mu uniform tonoga wa UPD kati twafunye obuzibu kati hano sanga expo nayambala ngo wajjati nakuba naye kwasiza extra kuba twafunye challenge kati omanyite ne kayima sanga naye kandi bakayima wajjati nga badde bakujjako byambalo atuna kyozijjukiza twina challenge mu ggwanga mukati kati XY yambala ngo wajjati nakuba nagaze ekimaje ky'omukireke ogogomanyi meya akaba kulangira okirabye musiru gwe nagamba olinsa abantu kanga muli odedde bazelega mambuka gwe emigo gye wakuba no gamba ankuba nangira nagamba olibonabona kankukube ankuba nangira mukoze eki kumbe XY yakukuba kumbe nandiro dwa kubanja emyezo mukaga yakukuba kati wachiri wagenda tomusasudde alaga akanyingire jati kiri kawempe ajanga wajjati tabuza ID bagamba oyo waffe kubanga nange nda kyentegeera gwe omuntu yesabise gwe komanda waabo otegeera otya mbuyo ni waffe kati twafunye challenge mu ggwanga mbu XO ayambala ngo wajjati n'akukuba bakanya kulaba ate ono gwe twalese ngali trending nyo bukambwe gaida buuji akuba akulangira kumbe XO obwenzo obwo bujja kukubya kankukuba nyakana hankuba nangira obwenzo mukoze ekyo wajjati nangira obwenzo namukoze ekyo amala kugenda amala gero ogaba nga ka message kajja kanaroga X owulira otya amagumba gaika naroga tegenda tankubi awe tudda tumalako bannamawulire tunakologwa mmwe tunakologwa ffe bye challenge je twaga reforms nga tunalonda how safe are the journalists nebyo nga bikoze which grounds nga babikoze no, let them put the ku media Shalom tuberenga wano tuberenga nze kibaka tele TV ejja kunkubya mwe mujja genda nga mufuja active tubogere kwano tudiscussing byabaddeyo timme yanti ali nsange ekyo nakijja kugundi kuzanero tagenda mwe bya kumukubamba okwo bwe mugenda nga mukoze live yenga jja nga discussing kate nga bamulaba work smart meya ali nsambya anti omugo agati meya kati ali nsambya nga bagukuba
nga mutalika analysis meya ekyamukubiza butesabika nina bya bana balina bulletproof gundi bulletproof ona bamitani ono wa CBS yade CBS wa CBS yade mu comedy oyo oyagenda mu comedy store agenda mu comedy store nenga ekyokubaba tukivumirira by the way ekyokubaba namawulire kishamu naye ate nze ndaba kitandika butandisa omanyi lwaki naye mutawani w'omukulembeze eggwanga yayise gundi yayise ba directors bagende ekyankwanzi basome ate kusoma mpaka si kyeyagalire ologo omukozi ate bampaako ekipapula ekingoba mu nnyumba ndeka sagala biddamu ebyo kati osulewa nga bagala okugoba bujubo osulewa baali bangobye ogenda ozibe eyo tusibule tuve wano ku next edition TV mpa nsome basaponsa bange omwana anaabusalamu bagagga balina okulaba bunkola nti abone ku channel ndala friends of trip abuyiseewo kuvanga 12-19 July single 2.5 couple 4.2 kwa kusimu 0788425952 booking zikomanga 10 gwagalo booking akasika genda ba Kampala gende namirembe apanga bus za namirembe ku bus terminal kubakuli kubitala apanga bus za Freedom ne Perfect buses parking agende tugenda tunumirwa obulamu tugenda visiting Astone City na kupenda Island Prison Island ganda tuwanze benga temunanga ogenda ko Zanzibar ne kujuga Victoria University gwagalo super senior 6 byafulumye genda munne todda mu senior 6 kwa kusimu eno 0782397699 todda mu senior 6 nchiddamu todda mu senior 6 kwa kusimu eno 0782397699 nebentuza Solange women syrup abalumizibwa wali mu period zezo genda supermarket oba doctor ndofune Solange gwali ebweru ebenya ganda bituukira na Solange bwatakola sezo mu tuzimame mirundi musanvu etuzikuwa bwamugula mtu atukwentwalo musanvu senga atakoledde sajja furi tuli yakola ki alwa ono yetusanga wali kugondi wano ku bayita Lathana Theatre kajja wa restaurant because of it wa restaurant dabo simanya bama simanya ntwa we bama twale bama ndakwe kati ve mu kamera basi be bulungi era Beyond the newsroom, where untold story is revealed.